Banange, I'm not sure they understand Buganda. Balumanyi bulungi nnyo. Newe seta wanyana luzungu. N'obudde bw'oluzungu tebunnaba kutuuka. Muganda waffe, Comrade Omar, ne tiimu y'abanubi Nubian community okuva e Bombo. Bamaama ne bataata, basiniya, citizen bamuzeeyi baffe, ab'emyaka gyange n'abato, abakyala abanubi abanyirira ennyo basebo ne bannyabo ababaka ba palamenti baffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soka nsanyuse, omanye ebiseera ebimu ogamba omuntu nsanyuse ne baga kiringa oli wakubuuza oli otya bulungi ne bwoba oli bubi kati kizibu okumanya kati bwe bagamba nsanyuse muizo kitekenga ya bulijjo abantu basenkana babagamba naye nsanyuse nnyo okubalabako banubi nsanyuse. I'm very honored okulaba nti first of all mwafuna ekirowoozo okujja tusinkana ng'ekibiina neno okukunsinkana ng'omuntu. I feel very honored. Ate ne mujja bangi bwe mutyo badde njogera ne Nubian ntabye nyangamba banubi naye getting excited naye nga ndozanga bataano kati ngambi muli bwe muti nensanyuka nnyo banange mwebale nnyo mwebalira just this gesture this picture era mujja kunkubayo akafaananyi nga nina banubi mwebale nnyo mwebalira the confidence badde mpuliriza wano Comrade Omar nga kikutinga very clearly buli community eri marginalized kyebasooka obatekamu ye fear noga man well already tuli marginalized kati tunesembereza Kyagulanyi oyo bwe tunalaga nti tulina effort yeteekawo okuimproving obulamu bwaffe bajja tunyigiriza nnyo okowe that has been the system yeyo mode of operation y'abantu bonabona of oppressing but to see that you overcome all that fear nemugamba wa tuli kikye tuli nemujja ne associating naffe nemujja okutukyalirako n'okubeerako mu kibiika ekimu nange be very encouraged. Ebintu ebyo bebityo biwa amaanyi mangi nnyo kana kabonero kali very empowering now and in the future kufa abali wano kati nkakasa n'aba n'atulaba n'abanubi abali abadde bakyalinamu fear it communicates to them. Thank you very much for that. Of course, no butachikomya wano naye ne mbeera even more detail. Ndabi wano certificate ya my contribution. Banange kino ekintu kye mwakola kanyongere ekyogereko. This communicates to us in cause ya bana Uganda. Thank you for taking it back. Biringe bitonotono naye buli muntu gwenda banga ina certificate eno. Yes, tubadde accountable kuba tugamba tukolera abantu representing abantu tutambulira amanyi g'abantu neganuke manyi gamwe genyini ate namwe kibawa authority over us kibawa obuyinza over us. Femudini gyensoma ey'Abakatuliki mu Bayibuli etulaga nti omuntu wateeka sente ze n'omwoyo gwe gubeera is even more accountability that you give to us. Mwebale nnyo mwebalidde abasebo ne bannyabo miti sisinkanako tiimu y'abanubi nga bangi bwe bati deliberately ng'ate be organizinze bokka tewaliwo politician abaorganizinze naye nga mwe organizinze mwekka. Please know this communicates very deeply to me and I'm sure to everybody there. Katino abanubi historically bali connected with all people. Bola bubasanga ruwa, bubasanga wa. Neka jogere menge kusibo wano mwanzo wenzaliwa. Kifena abanubi tuli historically connected. Nadala abanubi n'Abaganda. Kuba oboli awo abanubi tebandi badde wano singa si Baganda bachali baba ate n'Abaganda tebandi badde wano singa si banubi oba mukitegera. So that
connection, that interconnection. Katate at a personal level. Nze obulamu bwange era baze batambulira munalaga ko Nubian wano ne muga bulijjo wano ko Nubian nabalaga ko Jawan, my mother's brother bamuyita Hussein Bilal. Katate nange bwe nakula tugenze tuconnectinga, so oli bwabambuuza nga baali bagamba abantu ku bantu betulirekinga nabo. Nze waliwo omuntu asobola okumbuuza ku trust erimu Banubbi. Oyina kyoyinza okuŋŋamba ku Banubbi. I have spent more than 25 years with a friend who is a Nubian. Era kumanyi mwe mumbuulira waba representinga ekifaananyi Nubian kyatulaga kyekyo kyennyini ekyomunubbi omutuufu. So for us, we twagala identifying omunubbi tutunulira Nubianly, and we know how much, whether or not you can trust a Nubian, whether or not a Nubian will be with you through all the good times and the bad times. So that is the identity. Ate nane sister waffe Rama Juma oyo nno y'omu ku batandikawo timu nga kyakuba na miziki ne Musa Bombali okyaba Musa bulijjo nawe oli Munubbi kale olaba titubeera ne bannaffe olaba jasi muntu mulungi, muntu ali talented, muntu alina attributes za kabi, muntu alina amagezi, muntu ali trustable. Eventually olaba bulabi nti nono Munubbi. That means we are all good people, we are all deserving. Tulina just kubeera identified by our tribe. So njagadde mumanye ti marchers muli marginalized kubanga politics of the day n'ennugu Museveni gy'abayinako, naye temulekerangaawo. Never ever stop being proud. Buli muntu yenna muli mu African yandyagadde kubeera Munubbi. Omanyi lwaki? The Nubians are the original Africans. Okay, baba original naffe ekitegeeza tuli Banubbimu. Ewe muli original. Njagala mbawulire ekintu kimu mu history. The richest man in history mumumanyi? The richest omusajja akyasinza obugagga abantu bukyanga babeerawo bamuyitangani yali wa Kabila, yali Munubbi. Mansa Musa is the richest man. Yagenda e Maka okola hijja ne economy ya Mecca yagwa kubanga gold yagenda nga buli gyayita yona bugagga. So that is the legacy. Gwomusayo okukutambuliramu bw'oba weetawukiramu. So that is who we are, that is what we are as a people. So njagadde nnyo nkibajukize musobole okubeera proud. Mumanye nti ensi yonna, wherever there's a Nubian community, they owe it to you. Wherever there's a Nubian community, the people around you owe you so much respect. Mabali wano Buganda mukirabiraawo mumanye nti even Buganda owes you so much respect. Tukola mwereddwa ekitiibwa teyali nsobi eddanga ne taatawo tanabakuzaalibwa Kabaka yaliwo okubakwasa ekitundu ekyo. It was not a mistake. Mwandibadde mweyongerako bweyongezi so si kubakendeezako bukendeeza kuba bajjajja bamwe baakola ebyakabi. So mwandibadde mwongerwako bwongerwa. Anyway, tujja bitereeza kubanga olunaku lwa leero, yes, kyogeddeko nti bajjajja bali abasooka baali basirikale, bajjanga ba soldiers, bajjanga ba mercenaries. Naye temuli ba mercenaries nomo, muli ba citizens. Muli as deserving as anybody else. Woddayo mu history waffe buli bamu balina gye baava. N'Abaganda bennyini ffenna tulina gye twava ffe abasoma history. Bamu bajja with migration, bala bajja na busuubuzi, bala bajja na ntalo. Ffenna ne twesanga nga tuli wano. Abaganda, Abachuli, Abajaluwo, Abanyarwanda, Abanubbi, etc. Kakati bw'oba Omunyarwanda asobola okweyagalira mu Uganda, lwaki Omunubbi teyeyagalira mu Uganda? Abanyarwanda n'Abanubbi
So this just to give you the confidence, give faith. Nga NUP nange ng'omuntu kwentyo bwe mbalaba nga abadeserving nga abantu abalala bonna. And I hope muvaana baadde bakyedawutinga muvaano nga ekimu kibirivinga. Yes, muganda nga kyogeddeko nti abanubi ebiseera bingi bagezako bavictimizinga olwa failures ezimu eza former president Idi Amin. Naye nga tonnaba kunnenya olw'ensobi, lwaki tosooka nompa credit olw'ebirungi? Lwaki tebagamba mu abanubi mwatuzimbira amalwaliro ku mulembe gwa Amin? Lwaki mwatulekera n'empoma satellite nemuzimba ne barracks nemuzimba n'enguudo? Ne kubanga kalica yaabo abatufuga batekinga over teba problem tebagikomya ku ba political elite lwali balwanagana nabo ne bagireeta ne ku bantu. Ekyo no kyali deliberate. Banafuya kuba making accountable to them, but most importantly okubanafuya ng'abantu.